media yafetu kusensonga mama nyabo obufumbo bulabe edduka sijja gamba bakazi boka kuba mulimu n'abasajja ababonaabona nga bakazi babayisa bubi naye abakazi babonaabona kati mu kuzaala oyo omwana ow'okubiri naye naakaweza wiiki sebe ebintu yabinkolako kemabega ngaleeta obuwala n'abugamba oyo nno omukozi wange wawaka uyu mukozi wange tolaba nange nga ngenda nenkolera ddala ebyobukozi kuba nabimanyira nenzanya n'obwana owulira nenzanya n'obwana netwepena netukola kinga omukazi wali gwe jangu ondeetere kino nga nziruka nkireeta nga tobubaako teri byakububa kuba saamwagala ng'olina omwana olwo nga ninayo omwana nenga akwanyulanga mukozi wawaka namuyamba nemuleeta n'omwana we byebyo ebikozi ebyanguwa okuzaala ebiwala ng'oli awo owulira nga mpulira naye nga tolina kyakola wooyogerera oli bw'avaawo ng'akuwuttula kyanga bamanyi n'okunsitula ku katanda bo ne baddawo gwe ne weebakaawo oba n'ogenda mu baana bo bakitegeera naye ng'oli awo ogumye nze nga newe mbalaba bwe nti tewali kinkyuka oba nkyuka oba biki oba nyiige nga bo bakati bamala ddi neneeyebakira kuba nze obufumbo nabutegeera nti ntuddemu lwa maama sinna lwa baana maama wange alina okulabirira maama wange. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Otidde kamera, otidde ffe, otidde byogenda kwogera. Byonna. Nakati obuzibu bwe buli tugambirewo oba otidde tetwagala tuve wano otukubire nti ate SB4 program mugijje eyo ex wange yagirabye Sezaala yagirabye kati Sezaala atasobola kumbeererawo ate mba njijjayo yaki nanti bibaawo oba ex wo okugiraba nakubira esimu nangamba we Oga musajja ntisatiisiza nkwegayiridde gondi gijjeeyo kati bw'aba tayagala kubiraba aba alina okukola ebito byateekeddwa okukola soba togumya nagambye weerowooze oli ready nenkola nga mu birowoozo ebingi nnyo kiki era ng'omuntu omulamu bw'abeera omuntu omulamu yenna alowooza naye alowooza kamuntu n'omutumira bwoti naye ng'alowooza nnyo biba bizibu bantu batambula n'ebizibu naye nga tasobola binyumiza buli muntu nti kitegeera anyway ku SB4 Media tugusa ensonga nkubuuzaako muzzukulu wa Kabajja katusuubire nti wasize bulungi era wasiibye bulungi Programu eno gyenkuleetedde mukyalo ono yeetaaga kutegeerwa bingi byayiseemu nsonga z'omukwano nsonga z'obufumbo
asinga obungi mulaba abakyala abaliyo nga banyirira ng'atambula nogamba hano yo yamala yafuna omusajja yamala naye ng'oba oli awo asula ku miggo asula ku nkato asula ku tebuuki bangi muli mu mbeera bwetyo abamu ne muguma olw'abaana abamu ne muguma olw'okuswala abamu ne muguma olw'ekitiibwa abakyala abasinga obungi bafumbira olwa bitiibwa nno abamu bafumbira olwa maama oba taata newesanga nga muzadde we yamufoosinga okufumbirwa omwana nabeera mu bufumbo nga wanaakaba nti maama omusajja ancunya maama wajja mugamba mwana wange sirika beerayo naffe twaguma so bamaama baffe abalungi emirembe gyammwe gyaliko nga bakitaffe babatimpula bakitaffe ne bazaalamu banneiba bakitaffe ne bakola ebikolobero naye nga musirika emirembe gyo gyaggwawo tusaba tubategeeze nti emirembe gyo gyaggwawo omuwala wo obanga wazaala muwala wo era ng'omwagala wajjanga nagaa nti maama nina embeera bwetiri gye mpitamu tofoosinga muwala wo kuwumira mu bufumbo obufumbo nga temuli ssanyu tebubeera bufumbo bufumbo nga temuli kukwatagana nga temuli kwagala tebubeera bufumbo abazadde abasinga obungi bafa nnyo ku bintu musajja mugagga musajja alina emmotoka musajja angwera sukaali musajja angwera ennyama naye nga waddayo ewaka muwala we abeera ku miggo muwala we abeera kwisibwamu maaso mwana gyanga amasina mirembe maama obufumbo buganyi omugamba wonoovaayo kasukaali naakajjawa bazadde baffe abalungi abazaala abaana b'obuwala tulekerawo okusiba abaana baffe mu bufumbo olw'ebintu mboozi eno gye tukuleetedde yankubiddeko ku kasimu nga nti esibifola w'embeera gye mpitamu mbadde nsaba tusharingako embeera eno obulawe esobola okuyamba omwana w'obuwala ali eyo oba n'omuzadde ali eyo okuyifunamu ekyokuyiga neŋŋamba kanzije so byebigere bino kyalo ngwe tutudde naye ajja kuba nga kweyanjulira kinaba nga kyetaagisa emboozi gyagenda okunyumiza giwa obudde ogiwuire bulungi ofunemu ekyokuyiga naye nga batutuusako puroguramu eno bannaffe bakolera kasolangi women syrup nga baga nti gwe nawe n'omukyala ali eyo nga ogenda ku nsonga ze z'ekikyalo ofuna okulumizibwa payini eyo bagibazisanga cramps nga zikuyisa bubi kakozese kakakasaba minisitule y'ebyobulamu ate nga osobola okafuna mu supermarket bulaga shops omunezi pharmacy wonna weekali era nenyongera nenkujjukiza bannaffe aba Ssente Butto Nalongo Ssente Butto agamba nti bona wenna ng'oli mu America oli mu UK oli mu Canada ensi ezo nange olina ebizibu ebikuzimbyeko akayumba ogobye empapula bigaanyi emirimu gigwootaano obufumbo bugaanyi buli kimu kyokwatako kifa mukubireko ku simu yeri ku screen bamise Nalongo Ssente Butto ojja kubeera nga ate ofuna enjawulo olidda kunneebaza nze muzukulu wa Kabajja ku SB4 Media tugusa ensonga omukuluzi wa And Sons nkutubiddeko nnyo ku Mukwana Arcade bano nno bo bakwetera buli kalonda yenna owa beddings wanoonya amasuuka amalungi aga hotero n'agewaka anoonya engoye z'abaana naddala obusuuka buttawero buli kalonda yenna blankets butimba bwansiri byonna byonna babirina ate nga mbungi basuubuza nawe gweyagala akamu akamu okubeera ng'obatuukirira ne delivery bagikola paka wo ku mulyango babayisa baziwa And Sons nabo tusanze okukulaba nange kusanga obulamu buli butya bulamu bwe butyo awaka wali batya teweetaagisa na kumanyayo kuba ekiriyo si mirembe ekiriyo si mirembe ki kyogezako okutegeeza kati nze kyenyinza okugamba ti nze nga nze siri bulungi baba baliyo bayinza okubeera obulungi naye nze nga nze omuntu siri bulungi omwami wo gyali waka taliyo navaayo tutunulira ku mbeera watukiddwa nti kanoonye ku SB4 emboozi eno gisharinge embeera yava ku ki kyemanyi wali obaddeko mu bulamu ng'oli bulungi wali obaddeko mu bulamu ng'oli happy nze ngamba obulamu
bwe nayitamu nga ndi bulungi nga nkyali waka ewake wa maama ewa maama naye kalisa nasimbula ekigere ne ŋŋenda olamu wakyukamu. Mu kugenda wagenda bweyagalidde wagenda bakufoosinze mbeera kye yaliwo? Nali nina emyaka gyali 16. Nali sinaabagiweza gyali 13. Ate nga bwemanyi abaana abanguwa okusunirira otubeere. Twange twali tuzzeeko. Tejjukire waffe Banyankole. Tebafaayo nti oba abanaatusiba mwana nga afumbiddwa. Maama teyaswala n'okuŋŋamba nti weetaaga obufumbo kuba okuze. Ku myaka 13? Myaka 13. Nga mama bakuzaalira ddala? Bassebo ne bannyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuuse okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo weetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Oh my! Angenda wano ku company webasoloza sente zange ez'abapangisa kufuna kasente. Jibere kusaba. Kali nyabo. Company yasolozanga amayumba yalagawa. Baavaawo dda naye mpulira nnaku zino abantu bakozesa Wamato Estates Management. Wangi. Waawe nyabo. Katubanjulire wa Wamato Estates Management. Abasangibwa Nateete Makai Road ku roundabout ya Mwana Mujimo. Basobola okuddabiriza ennyumba zo, basobola okusololeza abapangisa. Toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mu budde. Ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba ku zino wammanga. Wamma ssebo bakakase. Faba Wamato Estates Management Uganda Limited bw'okolagana naffe tugenda kwejjusa. Wamato Estates Management. Wangi? Mama we akuzaala ddala yakigamba? Yaŋŋamba myaka 13 buyo tokyasoma sente tewali ogenda kutuuka ofune olubuto wano tomanyi nnyini lubuto ate nze ntandika okulabirira olubuto lwesirinaako mutenda magulu naye ngaebyo byonna okutuukawo Mama yali ali bulungi nga tetulina buzibu. Naye bino ebyanneme ebyajja ne bisaawo ensuku z'abantu. Yali alina yiika zaali 2 ez'ensuku. Kuba nzijukira ng'apakira bino emmotoka ebinene. Bifuso. Kati we baabisaawa ne batugoba ne wetwali. Ne tudda mu muzigo embeera za maama ne zikyuka. Mwali mwazimba? Yali yazimba nga tuli mu mbeera eyeeyagaza kuba nali ndi mu kya 6 we baasaawira ensuku kubajjukira abaana b'omu kyalo tebanguwa kusoma ekitegeera bakutandikisa ng'oli wa myaka 6 otandise nursery oba primary webityo. Ama ne tubeera awo ne mugamba mama nze sooka onnindemu ati simpeze emyaka 18 oba kaŋŋendeko ewa ssenga. Ssenga yayinza okuntegeera ensonga zange kuba sisita wange naye baakimukola. Naye ye yali akuze kuba yali myaka 18. Yali atudde senior 5 nga gyagenzeemu ne bamusitula ku ssomero ne bamutwala. Kati bwe nalaba embeera kuba yalinga agamba buli weekend njagala Jovi yajjenga ewange nga nze amugumya kuba baalimu tabategeera tabimanyi. Kati nga ŋŋendayo nga buli ssaawa babeera mu kwesojja kwekuba. Kati
bwe ngatagatamu ebeera eyo nange nga lyekkubo lyenkutte ne mugamba maama tekijja kusoboka. Naŋŋamba bw'oba tosobola ogenda kwata ekkubo onviire, naye bw'onoonviira toddanga wange. Ama ne mbibalaabalamu ku myaka egyo emito, neebuuza ntandikirewa, bwe naagenda ewa ssenga, ssenga ajja kungoba, ajja kuŋŋamba ki ekikuggyeeyo, ng'olwedde bonna bali mu lukwe. Ssenga ayagala ebyobwa ssenga, ne maama naye ayagala omuwala ava ewaka. SB4 natoloka ne ŋŋenda e Kampala. Nga sirina wa kutandikira, tewali ankubidde essimu nti oba ki, wabula yali kojja wange yali akyadde ewaka ne mubbako omutwalo. Mu ebyo ebiseera baali batwalira nusu kanaana okuva awo e Kakuuto paka e Kampala ku linki n'enninnya linki. Olwo ogenda wa? Simanyi. Nga gwe kikudduse waka kinzuluse waka kunfumbiza nga saagala. Myaka 13. Myaka 13. Bwe natuuka Busega. Kuba baali bagamba ab'e Busega muveeyo, simanyanga ate tweyongerayo. Nebuuza kati nze bannyongerawo. Kantukire wano omuntu wanandabira okumpi. Kuba twalinga tubiraba ku TV. Omuntu abeera ku street ne bawaako omuyambi amuyamba. Kati nange ne ŋŋamba kangenderemu abo. Ne ntuuka e Busega ne nvaamu. Ne ntuulaawo simanyiwo na kumanyawo sikyajjukirawo awo nga mu parking awo. Ne mbeerawo. Zaali ziwera ssaawa 8 nakeera. Nalinnya linki ya 12. Ne tutuuka eri ssaawa zaali 2 oba 3. Ne ntuulaawo. Ninamu 20,000 mu nsawo. Jjukira kaali 8. Ne nywako kaali ka soda n'akandaazi ne nsigazaamu 5. Nga nja tandikira awo. Kati nali ndi awo. Omukazi omu najja n'ambuuza, ye muwala kiki nga ndi mu bugoye bwa masanda nga nzirugala. Ne mugamba ewaka bangobye baagala kunfumbiza byonna nga bwe byali. Naŋŋamba osobola okukola omulimu gw'ewaka? Gonze nsobola. Nantwala. Omukazi oyo yali mukulumu. Kutuukayo bawala bakulu bansinga n'obukulu babeera ku masomero bwe bajja ng'owulira toyala ekyamazima. Nga batandika Luzungu gwe toyina ky'owulira weebuuza oba banvuma. Waliwo omuwala awo n'afuuka mukwano gwange. Ne mugamba ewaka twali tetuli bubi naye embeera eno yatufuula ababi. Mbadde nsaba bw'oba osobola okunjigirizaako akazungu ng'ebyo bye mwogera nyamba buyambi. N'agamba ate nkuyigirize ntya nga toli ku ssomero nze ntandikirewo. Kwanze nze ne bono buli kyoyogera nga kyenziramu at least niwe mba siwandiise naye nga nkimanyi nti kino kitegeeza bwe kiti. Muwala naye teyali mubi, holiday number nagenda ogimalako nga siri bubi. Nali ndi awo nga bayisa ekirango nga bannoonya nga maama yagenze buli wamu banoonya. Omukazi bwe yabiwulira n'agamba tugende ewaka nkuggyeyo mu butongole. Ekirango bakiyisaawa? Bakiyisa ku leediyo. Nze zi leediyo nali sibimanyi na kubimanya. Nawulira nga bali mu kulanga kuba mu ebiseera tewaali ssimu. Oba tikitoko nga teriiwo. Omwana yabuze simanyanga biki yatolose ku ssomero. Owulira oba yafunye omuvubuka n'amutwala tetumanyi. Ama ne mbeerawo ne neegayirira anti
anti n'agamba ekyamazima nina okusooka ne nkutwala ewaka maama n'akukkiriza sinakindi osobola n'okuddayo n'osoma kasa nawulira ku kyokusoma ne ŋŋamba mukama mulungi kati maama talina byaŋŋamba kufumbirwa ne mukkiriza ne tugenda paka Kakuuto ne tugula buli kimu ng'ekiyinza osanyusa omuzadde kuba nali mazeeyo emyezi gyali 2 weesera yali ampa emitwalo gyali 5 mitwalo gya 10 nembigulamu byonna mu ezo ssente ne tugenda bwe twatuukayo twasangawo kuba yamukubira essimu nti tuli mu kujja yakubira Kiyamani kubaawo Kiyamani yalinga ayina essimu Kiyamani n'akuŋŋaanya ba defense abantu b'okukyalo bonna akuŋŋaanyiza banna bakyala abafuga abaana twabasanga waka bakutte omukazi eyakutwala ne bamubuuza ono mwana gwe watwala wamutwala ngaani omukazi n'atandika okwennyonnyolako nga bwe yansanga ne bagamba ebyo tolina byotugamba tosobola kuŋŋamba nti omwana avudde mu kyalo talina gwagenda kusanga Kampala ye ssente yazijjawa mukazi ne yeewozaako ne bamutwala mu kkomera lyali liri gundi saidi zeewa z'ekibanda kiri eyo era kibaala eyo laakaayi basooka bamusibamu olunaku lulamba era bwe yasiibamu bwe yakomawo yabawa ssente abasirikale bwebityo n'akomawo n'avuga emmotoka ye n'agenda nakaaba anti okusoma anti nze nandikoze emyezi gyonna gy'oyagala naye nga nsoma ati Jovi yankubuulire tekijja kusoboka abeewa muwulidde bagenda kuzzaayo ku ssomero bamulimba nti bagenda kunzizaayo nembeerawo myaka 14 15 tabafumbirwa tebanfumbiza ssaawa eyo banninda kinzigwemu kiri basooka n'okunzizaayo ku ssomero nenziramu nensomaasomako nali ndi awo ndi ku ssomero nga maama akomawo myaka 16 ngajja ngagamba abasomesa neetaaga oyo omwana kabasomesa nga tanabatuusa kuva muzaale nga ssaawa 7 nebagamba naye genda omutwale waba waliwo emergency ngenda otuuka ewaka nga waliwo omusajja apaakinze awo bakazi 2 nze neŋŋuma nensirika nengamba kati banoonyereza mulimu ng'osanga ssente zimubuze nensirika nennyingira mu nju natuukayo mulimu gomesi mulimu engatto ebyokwekolako nebuuza oba kati bino byani neabuuza maama baaba akomyewo baaba koomu akomyewo atya ebyo nebintu byolaba bibyo weetaaga okufumbirwa nze fiiza nnemye ssente nnyingi ze basasula neetaaga nnyambako bw'oba osobola osigala ng'osoma naye ng'omusajja yakuweerera w'okulira wonna akutwale nembigattagatamu bw'onoosoma nebyosoma tojja bitegeera ekirowoozo kiri eri wa musajja nasirika busiti nemugamba muntwale yonna gye mwagala kulede waliwo mukwano gwange gwe nalinga bigamba yaŋŋamba bw'onolanga bakulemeddeko genda kuba maama wayinza okukola ekikyamu oba sengaawo ate nga banyankole sigamba nti agenda kuloga nti oba agenda kukola ki wabula kibali musaayi kuba maama yaŋŋamba ye yafumbirwa nga myaka 11 bamutunda butunzi ng'abeera abitunyumiza
ng'agamba nayinza omwana wange sijja mukkiriza myaka 10 agumufumbirwa. Ne mubuuza kati myaka 16 maama ngenda kufumbirwa ki? Y'okufumbirwa kyeki? Nze saali tebambuulirira nti oba omukazi akola bw'ati toba biki, baatwala kintu kyabwe. Nentuukayo. Omusajja wali omumanyi ye? Nali simulabanga nako. Nali simulabangako. Yasinga bw'omanyi nti ku kyalo waliwo ye eddiira ye ng'aliwo nti w'abasajja. Kati omukazi oyo nange nalinga mumanyi nti ye asendera buli omu. Era ye yasendera ne maama. Mwana tajja kubeera bubi, embeera ennungi, biki. Era bwe yajja yabalagako nti embeera simbi. Kuba bye yabalekera baasigala nga bateredde. Migaati, sukaali. Era maama ye yagamba kimu, nze njagala ng'oli bulungi. Bw'aba bakukubye egguma naffe baatukuba. Okujjako ng'ofunye ekizibu ku mutwe, awo ojja kujja oŋŋamba ensonga yo. Naye tojja nti bamukubye. Tojjanga nga bakukubye, tojjanga mb'onobye mb'omusajja simanyanga alina omukazi omulala. Kuba naawe omulaba nti mukulu kuggwe. Kuba omuvubuka yali wa myaka 28. Nga oli mu 10. Ndi mu 16. By then wali okyali virgin? Nali sibimanyi naawe. Nali sibimanyi ab'omukyalo naawe obimanyi. Nga ku kibambulira. Kati tutuuseeyo. Sajja alese buli kimu ewaka, alese ekyalo kyonna kisasamadde wadde tewali mbaga. Naye ng'ekyamazima ekiriwo. Ne bw'obeera gw'ogamba omwana wange mutwale. Bwe natuuka ewaka. Ew'omusajja. Alina abaana baali 2 naye nga bukulukulu. Bulinga myaka 8, akalala kaaliko 5 buli waka. Nze kati nze waka nkulidde mu baana. Nze natuuka mbuzanyisa nga twepena tukola ki ekiro. Ngamba nze ngenda kwewaka n'abaana abaana. Ati ewaana gwe totegedde kikuleese. Konza ate ekindeese ki? Mwangambye nzize kufumba. Emmere nafumbidde abaana. Naawe ne tukuwa. Kaakati nze okufumba. Nfumbe ntya? Nga tomanyi? Simanyi. Nga wali ogende kwayaaya. Maama nnyabo. Obufumba bulaba edduka. Ekiro ekyo nga wakatuuka? Simanyi ne bwe nnyinza kugamba. Gambe. Olwakujja mu baana okusula mu baana? Antutte mu kisenge kye. Agambye kaakaya atandise avudde mu by'okuboggola. Kati atandise kumbuulirira nga kaana. Kaakati tulina okusula ffenna. Gwe mukazi wange maama wo tomulaba ne taatawo. Konze nze saakula ne taata. Taata wange yandeka mu lubuto. Nina emyezi 4 saamulabako. Sinkuze siraba musajja yenna waka. Kuba maama yakula nga yatulabirira. Bandi awo atandika okunkwatirira. Ne mugamba nze maama bino maama teyabiŋŋamba. Nze tonkwatirira era nze mbadde nsaba ompe essimu yo nkubire kyeyamaani. Mugambe byonna ebiri wano. Okwatirira kukata ku mukono? Ankwatirira buli wamu. Nze sirina bye mmanyi. Kati omwana omuteeke mu feeling ebyo abitegeera. Yakulaba nga ali mu mucunya. Kati ng'agamba oba ogaanye okutegeeraganya nange nkukutte mu bulungi oba oli mwana muto oba oli muntu mukulu kyemmanyi kwegyo emyaka gyo teweegattangako bwe yaŋŋamba.
wali wegasseeko konze ate okwegatta byebiki mpulira ku kyalo kuwasa sikwegatta nze kyemmanyi mutwe kuwasa oba oli bamuwasizza mbaga kuwasa oba bamusanze ali ku kkubo nga bamwebaseeko kuba kuwasa kati nga mugamba kwegatta byebiki nze tewanzijjeeyo nga empeta eri ludda wangase kubanga ewaka mu kyalo ndaba emikolo okugattibwa biki ati gwe tonsiruwalirako nankwata kinamagye kiro abaana beebase babawulira baali beebase naye era kyabawaliriza okuyimuka ku ndulu gye nakuba kyabawaliriza okuyimuka ngendula okubaya ne bajja ebyo naawe obitegeera sijja kubinnyonnyola nze endowooza yange eyinza okuba nga nnafumu ate nga si eyo kana omuntu ali eyo nga nayo nnafumu kale kaŋŋambe nti era okwegatta nga bwe yagamba kati nga tugenze mu kikolwa nankwata by force sibirabangako sibiwulirangako nti oba bangezeeko bakunsongerako busongezi nendyoka nsensebuka nzenna abaana be bantaasa naye ng'oyodde ye kyamaze okukola akikoze osensebuka otya kaŋŋambe nti yanjuza yali munene yanjuza kati bwe yanjuza enkeera nibwa njagala kwogerako ne maama nga nange ebiro ebyamawaggali bivuddewo musajja yantiisizza ekiro kyamaze nga sisobola kuba yaŋŋamba koddamu ku buliri koddamu okunkolako ekikyamu ku buliri ŋŋamba ku buliri ku bino ebiwundu byempulira wansi ate abiddemu akukose nenkubira maama essimu chairman nantwalira maama nembimugamba nagamba ebyo webiba bwoba osooka naffe babitukola gwe guma kasita obirabe nga mu maaso eyo ojja kubinyumirwa nempulira nga amaanyi gampedde kati nali nina enamba ya sisita wange mu mutwe oyo gwe bafumbiza nemukubirako nembimugamba naŋŋamba yansindikirako omutwalo kweyo essimu y'omusajja wabula yamugamba oyo muguliremu ekyokunywa kati ye bwe yagugjaako n'agumpa oli yaŋŋamba genda ku ddwaliro bakutunge mwalimu n'okutunga kati neŋŋenda ne bantunga era abasawo bambuuza wabadde ki nembulwa ekyokubagamba wama nabagamba kimu kiti kyanfumise nabagamba waliwo omuvubuka gwe mbadde njagala naye yankutte ku mpaka kuba mwebyo ebiseera amabeere gali kwegali ng'oli ne b'omugamba asobola okukikkiriza watuuka ku extent y'okukutunga kibuza omusajja yali yabala sikubala oba kubala nga bw'ogambye naye ng'omuntu obadde tokikolangako nti osobola nga tokikolangako obeera mufunda bantunga abasawo ne baŋŋamba osobola ogenda n'omuwaabira konze ebintu bye byendidde bingi sisobola ne babivaako okutuuka ewaka nambuuza ovaawa konze nva mu ddwaliro okunoonya buddagala ko ye wabadde ki konze mpuliramu olusujjasujja n'asirika nambuuze eddagala liriwa konze waliwo bwe bampadde nemirirayo n'obulala ngenda kuddayo babumpe nga bamanyi ebirimbo by'abaana abato n'asirika kati ekiro naŋŋamba tunaddamu konze ate okuddamu ki koye ate nnakuganya okwesiriwaza gwe nkugamba kuddamu oba okimanyi ekiddako konze ekyamazima ekyantutte mu ddwaliro
wanjuzizza badde ngenze kuntunga ate n'omusaayi gwanvuddemu mungi oyinza tombulira bya musaayi mugenda ne mwesiriwalizeeyo mu kyalo mbeera n'agabuzibuzi bagammwe nze ebyembuzi sibimanyi mbeera n'agabuzibuzi gammwe mututawaanya kasinga obadde muntu mukulu ebyo byonna byandituuseewo yo obadde tosobolanga kwegatta n'obuvubukavubuka ebyo ne bukukuza n'ensirika sirina kyakukola kati naŋŋamba sitama ndabe saagala byakunnimba era nasitama mu bwewombeefu obw'ekitalo n'alaba kaale enkya tujja kuddayo mu ddwaliro era namalako kawiiki kange talina kyaŋŋambye n'obona nempona nga ye mwennyini yaneenyigira n'okuneenyigira kuba bamugamba zino obuzi bwe zito olina obeera ng'omunyiganyigako nanyiga ebiwona kati ne tuddamu buto kuguluba nentuuka nembimanyiira nga bw'abazze nyanguwa mangu okwesiiga amalusu asange nga kiri stede ayingire buyingizi tewatukola mufuna feeling n'omwagala saamwagalako kyenyinza okukugamba wano bwemwaddamu teyaddamu n'akuyuza era kapatukako katono naye nga bw'oba ofuuyisa wabalagala okitegeera kati nga wano mu ntandikwa nga bakutunga wapasukawo watono nga mbalagala bw'oba afuuyisa bw'oba onaaba bwe bityo nga buli bwe mulaba nga zene ng'agamba nti tutandika abayeyambula nze ng'eddusu nkubayo nga nsirika ng'oli student nagumye nabitegedde nga yamanyi nti museereza ayitewo byakole byawulira ayagala kati lwali lumu nga nkubira maama nga mbimugamba byonna byenkola biki ebyokunyiga byavaawo nemanya nti kati ndi mu Fumbo College nemugamba maama nze bwemba nkola bwenti kati oli ng'ali mu kisenge abiwulira byonna yankuba kibooko ekiro kyo yasula nkuba kibooko byebisiraani byensanga eyo mu makubo nze nasikyalina ssente lw'amalusu g'amabi nankuba sobola kuddamu kubire maama kuba yaŋŋamba newe bakuba gwe guma omukazi bwati bw'alina okubeera awo tugenze mu mwaka gumu myaka 2 tewali lubuto naye nga nze kyensulako miggo kukulangira byonna byakukolera ewammwe mwe muyina kaki ejjukira yalinga tatuliisa nga tukyali bato maama yakuze naffe era we yatusangira maama yali amaze okugula akapoloti ng'azimbyewo akayumba atirengera ewammwe mulina kaki oyina wadde omupiira gw'eggaali kati bw'osanga nze yakolamu edda toyina by'oŋŋamba yali yakolamu dda abeewaabwe balina ssente kati ye ng'atambulira mu ssente z'abayewaabwe era buli kimu nga bamuwa bw'aba aguze ennyama alina okudduka n'agiraga abeewaabwe nti maama tugenze kulya nnyama leero bw'aba alina kyagenda okugendako tabiŋŋamba adduka n'abigamba bazadde be era mu ŋŋambo ne mpulirako nti kyekyagobya n'oyo omukazi beewaabwe nembeera n'obwana obwo ne bunfuula kale mukwano gwabwe nange ne mbufuula alonga wamanyiira kati lengera bwe nfuna olubuto olwasooka bwe nafuna olubuto lwali lulinga mu mwezi gumu naye nze nga sibimanyi kati bwe yava eyo yali atamidde alina emikwano gye bava mu kunywa kulira kiraabu sibimanyi yatuuka mputtula ankuba lwaki abaana tewabanaazizza
abaana n'obasuza enjala gwe wabasanga bakoze bwe bati nenga abaana banyirira bwe kyoba omanya wano nakuleetanga mukozi wo ate ng'oli mukazi wange omukozi gwe nnyinza okukozesa kyonna kyempulira njagala ate nze saakwagala okujjako maama yaŋŋamba nfuneyo omukozi nga mutototo nga nsobola omukozesa kyonna kyenjagala lwakuba nti ekyenjawulo nti tulabirira ewamu era ssente z'okola wano ze tusindikayo kitegeera mama nembeera bwe nti bwe yankuba muno mu gundi omuteeke yagunkuba mwondera namala wiiki namba nga ndi mulwadde nga mbreedinga nnyo mbeera sinungi sobola kufukamira sobola kuyimirira wadde okutambula kati abasawo ne bagamba naye abadde n'olubuto naye lubadde lukyali luto w'omukubiridde kuba abasawo ye yali yabawadde enguzi tolina kyobagamba genda ne bakukanika n'oddayo ewakati kuba ye yantwala ku ddwaliro lye nensirika nembeerawo ebyo naye saabigamba maama kuba olukalala lwe yaŋŋamba yali yakiŋŋamba nensirika olubuto olwo ne luvaamu ate nze njagala mwana mu bwangu kuba noono bwe namukuba yayanguwa okufuna olubuto nga luvuddemu kati nemubuuza nze Katonda bwe mbanga njogera tonzirangamu nze musajja wano bw'oba oyagala kuddamu genda onoonye kitaawo yonna gy'ali gw'oba oddamu ama nebinsobera tolina kyowabula oba akoze ensobi bwebeerawo nga kikuuma kawo olaba n'omukozi weewako abaako kyakugamba nti naye anti kino si kirungi naye ye nga tewali kuteesa nenfuna olubuto nzadde abaana baabagala ekyo kyo sijja muwaayiriza wamuzaayirayo ngaameka bali babiri ekyo kyo sijja muwaayiriza abaana abaagala kubeera ne bw'aba akubye ambuuza baana namukweka ne gyendi tamanyiyo natolokayo butolosi olw'embeera kati mu kuzaala oyo omwana owookubiri naye naakaweza wiiki sebyo ebintu yabinkolako kemabega ngaleeta obuwala nabugamba oyo nno omukozi wange wawaka uyu mukozi wange tolaba nange nga ŋŋenda nenkolera ddala ebyobukozi kuba nabimanyira nenzanya n'obwana owulira nenzanya n'obwana netwepena netukola ki ng'omukazi wali gwe jangu ondeetere kino nga nziruka nkireeta nga towubaako teri byakububa kuba saamwagala ng'olina omwana olwo nga ninayo omwana naye era nga sirabika nti oba nazaala nga ndi katono naye nga akwanyulanga mukozi wawaka namuyamba nemuleeta n'omwana we byebyo ebikozi ebyanguwa okuzaala ebiwala ng'oli awo owulira nga mpulira naye nga tolina kyakola wooyogerera oli bw'avaawo ng'akuwuttula nga nsirika twezanyira n'abaana kati lumu oyo omuwala agenda abuuza nti naye ono omusajja lwaki tawasa awo okumpi ko ye mukazi we tomumanyi ko ye mukazi we eki kati waliwo omukazi awo kakazi katonotono keeru kawala oba kanyalwanda oba kanyankole keeru kati agenda okubamu akafaananyi nga nze gwayanjulira ng'omukozi we omuwala teyanyiiga era yajja kolo teyamukubira simu nti nzijja yajja ye nga ye yasanga taliiwo n'atula n'ambuuza nemugamba byonna nemugamba naye singa nagamba nti ndi mukazi we yandinkubye omuwala n'agamba bwatyo bwabeera kuba noono naye eyaliwo bwatyo bwe yali amuyisa kuba byonna babiŋŋambye n'asirika twava kuba nze nali n'omusajja simwagala nti oba omukazi mu bubeko
twafuuka ba mukwano. Mukazi. Nampa enamba ye nengiwandiika akapapula kuba yali taŋŋanya ssimu. Oba oyagala kubasaba essimu ye ate enamba making sure nti agirina mu ssimu ye gw'ogenda okkubira. Nembeera n'essimu y'oyo omuwala. Mfunye olubuto olulala nzadde mu wiiki emu n'aleeta omukazi. Wafuna olubuto olulala nga ono omukyala akyajjawo ewaka? Koolwo olunaku lwe namugamba oba lwe yanoonyerezaako teyadda. Yaŋŋamba kimu ky'olimu nkitegeera. Yakaaba n'okukaaba omukazi oyo. Yali muwala mukulu naye kati yakaddiwa kuba ye yali mukulu kunze. Agamba by'oyitamu mbitegeera naye olabye otya nga tumuwaabidde ne twegatta kuba nze nina ssente. Ko nze sisobola nga nze nkimanyi ne bwe banaamusiba ajja kuvaayo amputtule ate yalabirira n'ewaka. Maama lwaba alwadde n'ankubira nga yalina okuwaayo ewaka nze sikola ate nga ne maama wange mwagala kitegeera. Kati bwe yawasa omukazi era nga bw'obimanyi nti nze saamwagala kyekyamazima kuba nze obufumbo nabutegeera nti ntuddemu lwa maama sinna lwa baana. Maama wange alina okulabirira maama wange. Ensirika n'awasa ne beekola obuntuntu ng'alowooza oba n'alumwa. Tukyali ku SB4 Media tuggusa ensonga mugenda kutuyamba programu eno tudagifunamu ebitundu bibiri. Era mutuyambe programu eno ekitundu ekisooka kikome wano tukomewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri naye nga tulabira batuteekamu akasente bannaffe abakola kasolangi Women Syrup abagamba nti omukyala oba omwana ow'obuwala nga wogenda mu nsonga z'ekikyala ofuna pain zewaleesenga cramps keefunire mu supermarket Lwaga shops wamu ne zi pharmacy akabeeyi ntono ate nga kakolerawo kakakasa ministry y'ebyobulamu bakasa kasolangi Women Syrup wamu ne bannaffe abaziwa and sons tukyatambulira ddala nabo nga basangibwawo ku Mukwana Arcade bakwetera akalonda yenna owa beddings masuuka duvet covers blankets timba bwansiri tawero ate nga benda bali mu original bali awo ku Mukwana Arcade ne delivery bagikola paka ewo ku mulyango nga tunaba kubumulamu nsooka nentumirako mikwano gyange Nalongo Sente Butto agamba nti gwona wenna omuntu nga oli eyo mu America, UK, Canada ensi ezo ezabakolamu naye ng'olina ebizibu ebikuzimbika akayumba mukubireko ko alina solution yo. Awense Nalongo Sente Butto ogobye mapula biganyi obufumbo bukalubye omukyala bamututte buli kimu kyokwatako kifa obuliddwako emirembe kubira Nalongo Sente Butto. Kitundu kyaffe ekisooka kikome wano tukomewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri. Tovaako ku SB4 Media tuggusa ensonga. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure.